Batenderezi bagurumizibwe oitaffe Tonda ne mama namugire kabango bwangwa mu bwangire bwabo ndikitangala mbasindikira ekitangala ndikwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugire kabweko ne bajjajjaffe mbiti bya ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyabweru katonda atudde munda mu nzu alamusa katonda atudde munda mu ggwe nga katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu guluka weeyongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu kakiiko akassengendo ez'obuchwezi akamanyikiddwa nga the Predanian Council mu Lunyanyimbe. Nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikizo oba obutamanya era mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya obutamanya, yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya obutamanya, yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya obutamanya, yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya obutamanya. Kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu. Nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe. Otegere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo, yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwena abasomera abawuliriza ebbaluwa yaffe akakiiko akassengendo z'obuchwezi mu kitangaala. Abaagalwa tugattaganya wamu nammwe nga tuyita mu mukwesese guno ogw'okumandwa ogw'ebiro ebitukuvu okujjukiza abaana b'abantu amayengo amajja ageeyongera okubeera nga gayingira eri ensi y'essengendo Natimba. Abaagalwa amakyusa gano ge gali okubeera nga gateekako ebijjukizo eby'omwoyo wammwe munda y'obulamu bwammwe. Abaagalwa ssengendo Natimba eri kuyingira mu mayengo ag'okukkaanya. Abaagalwa kino nga bwe kibi okubeerawo amayengo ag'ekizikiza era agazitowa tegakyasobola kubeera nga gakwekebwa. Y'ensonga lwaki gasuukundiddwa musobole okubeera nga mugalaba. Abaagalwa enkola zonna ez'emibiri gyammwe egy'obwamukasa, empandiisa ez'okutya, entegere y'okuwonawo n'obutali bwetengeredde bonna birina okubeera nga biteekebwa mu kitangaala birongoosebwe era bikyusibwe. Mukitegeera abaagalwa? Y'ensonga lwaki ku mmwe muli kuyita mu kuyimusibwa okwawamu era okw'obwangu. Senga w'omutima gwammwe ali kuyinjiwazibwa, omubiri gwammwe gutandise okubeera nga guwuliriza ebintu okusinga nga we gwali guwuliriza, guli sensitive. Enkolagana yammwe n'abalala, emirimu gyammwe n'eyo gye muwangaalira byonna bitandise okubeera nga bikyuka kubanga omwoyo wammwe takyayagala kubeera nga asigala mu biro eby'okubeera nga amayengo ge ag'obuzaaliranwa bwe amatukuvu galinnyibwa ku nfeete. Ffe akakiiko akassengendo ez'obuchwezi tuyagala tugabane ejjengo lino ery'ekitangaala nga muli kuzimbibwa bujja mu katiba kammwe ak'obuntu. Namuziga y'omutima gwammwe yatandise okubeera emmanduzo y'entegeera yammwe okusinga enkola ez'okutya ezo ezizze zitambulira mu ntegeera yammwe ey'omutwe era ey'obwongo. Kitegeera abaagalwa? Y'ensonga lwaki mwandiwulira obukoowu obw'obuziba
ate ne mutandika okubeera nga mufuna obwerufu n'okuyinjiwala. Kino kiviira ddala ku misuwa gyammwe egitandise okubeera nga gimanyiira amayengo ag'entegera eya waggulu. Ssengendo Natimba naye ali kuyimusibwa okudda myaliriro ng'ayita mu myaliriro egy'enjawulo. Tegera, era abo abali okubeera nga bazuukuka bali kuwuliriza okukoowoolebwa okwekweggyamu enkola enkadde basobole okubeera nga balinnya eri obwannanaggwano bwabwe, their sovereignty. Ffe akakiiko akassengendo ez'obucwezi tuyaayaana okubeera nga tubajjukiza nti temuli wano kubeera nga mukaka abalala basobole okubeera nga bazuukuka. Nedda, muli wano okusobola okubeera nga mwambala amayengo. Okubeerawo kwammwe, amayengo gammwe, ekisa kyammwe n'obulongo bwammwe bwe bugadde ekittavu ekyo ekikosa abantu awamu. Kitegeera abagalwa, okuzuukusibwa kwammwe okwannama ddala tekuzuukusibwa nga muyita mu kukaka, okutya oba okukaka n'okutuula osendesenda abalala. Nedda, okuzuukusibwa kwammwe kuzuukusibwa nga omuntu oyo ali bumu wamu n'amayengo ago. Kitegeera abaagalwa, buli w'obeera bumu wamu n'amazima g'omwoyo wo otandika okubeera nga okyusibwa n'amayengo go ne gatandika okubeera nga gawulizibwa mu ngeri ennene okusinga n'ebigambo by'oyogera. Kitegeera abo bonna abatandise okubeera nga bajjukira okuzuukusibwa kwabwe, kye beetaaga kwe kubeera nga bakaalakaala n'ekitangaala ekyo kye bali, era nga tubaaniriza mweggyemu amabengo gonna n'enkola zonna ez'okulowooza nti mwetaaga okununulwa, mwetaaga okutereeza ensi. Muteeke essira mu kussa amayengo ag'eddembe ery'ekikula kyammwe. Mufuuke ebitonde ebyambazibwa entegeera eyo ebayamba okusobola okubeera nga mubeera endabirwamu ey'ensi eyo gye mwetaaga okubeera nga muwanga eri ssengendo eno. Kubanga muli mayengo, oba mukimanyi oba temukimanyi. Kitegeera bagalwa, yemmwe muwanga ebiro ebijja era nga kati biri kuzaalibwa, naye tebizaalibwa mu kukaka, bizaalibwa mu kwambala kitangaala. Ffe akakiiko ak'obucwezi tuli basanyufu okutuwa akakisa okusobola okubeera nga tuyogerako wamu nammwe era nga tubaweereza mmwe ensi yammwe n'abo abagituddemu endaba entukuvu eyo ebayamba okubeera nga muteeka essira ku kuluŋŋamizibwa ku mayengo ag'okuwonyezebwa n'amayengo ag'okwagala okutaliiko obukwakkulizo gajje eri abaana b'abantu era gabayambeko mu kuzuukusibwa okw'omuggundu okw'entegeera okugenda awamu. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abange obuwangwa buwangire bwabo Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe.